Mkutu guno gwakibwa Apex nkwebaza by'omuteesobola okuba nga ate mukola kubali ddala. Kkiriza nsooke nkwajire bannaffe ababiva organic bano bakubiri mu kujanjaba endwadde ez'enjawulo, endwadde nga prostate nga mbasajja abatalina maanyi ga kisajja mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo, abantu abalina obuzibu mu makyala balina UTI, ezo endwadde ezo ziva ku bukyafu, UTI endwadde ezo ez'omu lubuto, walinamu kafuba n'osigalamu okolola wasigazaamu injuries mu kifuba omwo, olina omusujja mu lubuto, olina bi ulcers, olina ebintu byetegeka bulungi osobola okuba nga ate ofuna obujjanjabi ng'ogenza bannaffe ababiva organic. Bannaffe ababiva organic basangibwa awo Mengo, bagamba nti batuukirire osobola okuba nga ate ofuna obujjanjabi bw'enjawulo ku ndwadde zonna eziba zisumbwa obulamu bwo, naddala nga endwadde ezo zonna zenkunyonnyodde. Otuuka e Mengo ku kooti waliwo kikwekyamiraawo wadda wali nga ofiisi za UTL oba eza Mango, oba okyama osobola okuba nga ogenda kalina ojja kuwojengera maaso aliko Biva Organic. Oba obeera ku BBS Mengo ekizimbe kiri opposite oba okiraba kiwanvu nnyo kiriko ekigambo Biva Organic, ojja kuba otuuka bulungi nnyo. Biva Organic bagulawo kuva ku makya mpaka kawungeezi, bagulawo kuva ku Mande mpaka ku Mande. Bali mu bitundu ebirungi eby'enjawulo, Jinja gye bali, Masaka gye bali awo opposite Senyale Bank, ojja kuba nga obasanga wati ne Luweero nabo baŋŋambye gye bali. Era embeera bwe bangiwungedde okutabukako kwegamba nga buli kimu onoonyeza obujjanjabi bw'osobola okuba nga ateera obufuna owona ebirwadde ebikuluma nga buganye, be bannaffe ababiva organic yankuzigiridde. Kakati omuna mwakozesa bannaffe ababiva organic n'abo abalina sukaali balina ku ddagala erisobola okuba nga liwonza ku sukaali, ate bwe bakozesa nakyo products ebintu ebikole nga akozeseza ddagala lyaffe eryawano emiti n'ebirala ebyo ebikoola ebirambira bingi byakozesa. Naye basobola okuwabira ku Dr. Richard Senjobe ali ku 07552 teekawo 6 teekawo 24 omala teeka 27 onooko kuli kuŋŋamba eyo ojja kuwulira obuteerevu ne Dr. Richard Senjobe era omubuulira ensonga ze ojja kuba kubula ki ky'oba okola osobola okuba nga ate ofuna obujjanjabi. Tukyatambulira bulungi nnyo era mu bufu omumukkirize mbanjulire ne Haji Miti ono omulonde wa Dduwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, agamba nti gwe n'atawaanyizibwa mu bintu eby'enjawulo emirimu gye tegitambula bulungi, ogezaako wonna wali wagaanye oyagala genda bwereere wa ggwanga kuliyirizaako wonna gaaganye n'ekyokugenda okugenda tekigaanye, oba wasobola okusomoka n'ogenda ebweru naye naye olemedde okunywerayo, olemedde okuwangaalayo, ekyo kyangu nnyo ku Haji Miti ajja kuba nga akulembera Dduwa ejja okusobola okuba nga okutambuza. Bangi nnyo abasobodde ogendawo n'ekibinja ekyakagenda wiiki ndowooza wiiki eri abagenze era nga nabo basooka kagenda wa Haji Miti n'abalondera ku Haji babigaanye, basabye olunaku basaba visa tebagifuna, finally bwebagende wa Haji n'abalondera ku Dduwa era basobodde okuba nga ate bafuna visa era ne bafuluma ebweru w'eggwanga. Bagenze kubanga beekolera namwe abamu olina ebintu by'otunda toteyagandawo, olina musango mu kooti, omukyala wo biki, omusajja takutegeera, omusajja obasa wano nawali, bintu bingi nnyo, ayanjula balagwe takwanjula ate nga gwe omukyala omukulu gw'ozadde abaana gw'omukyala wo omwali mu bwavu. Kale ebintu ng'ebyo Haji ojja kuba nga asobola okuwulira ku Dduwa bw'obanga osobodde okuba nga omukwera ku 07552 kyana 715 enamba egyolaba wansi awo wonna oba ogikubyeko ajja kuba nga agikwata asobola kuba nga akulondera ku Dduwa. Namwe ab'emikolo mwenna kwanjula mbaga introduction kukyala fundraising functions ezo bwe zityo mpita ojja kuba nga akuteekateekera omukolo gw'omulungi abasobodde okunkozesako ngeri mukirabye. Oyagala video coverage ennungi, oyagala music omulungi, oyagala aboogezi abalungi, kajuisa akalungi ku mukolo mpita ojja kuba nga tukolagana bulungi nnyo ebintu osobola kuba nga bikutambulira balabala. Naye nkulira ku 070 723 tujja kuba nga tuwongerayo nnyo ebitambudde. Leero njagala twogere ku Pastor Bugingo ono era nga nina omukisa nti ngenda kubanga negatibwako ne Uncle Bean. Uncle Bean omukwano gwange mumanyi bulungi wetugenda okuba nga twogerezeganya ate olunaku olwaleero tutunulire ku nsonga nnyingi nnyo eziri ate mu kiguwa Pastor Bugingo. Pastor Bugingo alemeddwa lunaku aleetawo ekintu ekyenjawulo, naye olwaleero atugenda kuddamu era tugenyeemu mu nsonga zaffe ez'enjawulo nnyingi nnyo nnyini ddala wabula ngenda sooka okusaalongo ankobanyingi fakati ate wanaaba amaze okukola musanvu ngenda kuba ate nkwanjulira
Oba tujja kuba tuyongera bulungi nnyo mu puroguramu yaffe nga tuyita esipese olunaku olwaleero. Anko Biini awo bonna manyago olina agasinga kwago 76 olinga kabaka. Tekisoboka amaaso singa tugalaba. Pasita Kayanja ng'abuulira ku kituuti. Wali olabyeko mukyala we gwe bayita Pasita Jessica nga naye abuulira. Ate mutabani waabwe Jessica Kayanja Junior, Robert Kayanja Junior. Okubuulira tewamulaba? Walabako kuwa Jackson Ssenyonga ng'abuulira? N'olabako ne ku mukyala era Ssenyonga nga naye abuulira? Gwe bayita Mama Eva Ssenyonga. Kale musumba kyo mulaga olabeko nga mukyala we abuulira ku kituuti. Ate abaana baabwe abaana abo bageraageranya abawala kati pasita yagambye mukwano gwo Pasita Kanani Pasita Rosie Obugingo yagambye nti abasumba b'e Kampala bataddewo enkola, baddidde ebimmonde byabwe babireese ku kituuti kati be bibuulira enjiri. Ndowooza mu bimmonde yatwaliddemu abaana n'abakyala, oba wakawuliddeko akantu ako? Naawe okkaanya naye ndi bapasita batadde ebimmonde byabwe ku kituuti. Agamba nti ye tajja kukikola, nti ye abo abasumba simanyi na kumanya bumbu gye bakijja okuteeka ebimmonde ku bituuti. Oba mukazi we si tumonde, kozi wangamba bw'aba ayagala okuvuma mukyala we akola ayita mu ango bwetyo. Era obuliza Jessica Kayanja. Eisageeza kati gwe bakuyimirizawo ndi ku Jessica Kayanja ne Susan Olondeko Dimbuka. Bagobereza.
kati ate ye ennaku zino kati ate ennaku zino ye mukyala we yasooka mu kukwatamu naye ye najja nattaanya. Awo ngenda ku mukyala we koza okubeera omusumba kubeera kuyitibwa mukama. Omukazi bwe yabadde ku kituuti eggulo yagambye nti abakazi mubeere ne levo, ne bakwogerako nti oli malaaya, ne bakwogerako nti oli mwenzi. Sigala ku mulamwa oba ogwo wakuweereza Katonda. Nedda ssebo bagamba essanja terifumba mmere. Kati gwe obirabawa, lwaki oleesa olugero olwo? Bali bweru bwa time. Nalabyeyo ne Sseekawumalu ku kituuti. Nkola y'abayizi lwemu oyasira side gy'okutte ne musinkana wamu ku kitimba. Bwe tudde wali eri ku ky'abaana okaanya n'ono omuntu eyagambye nti pasita wange ayinza okuba yagwa eddalu oba nga yagatta naye nga tamanyi. Mu statement eyo yennyini ey'ebimmonde nga gwano kirabanga okwejalabya. Mpitirivu nnyo ssebo. Ayambadde mu baana be. Ayinza okugenda beyanyiigira n'abeetondera. Ne juzi yazaalayo abataano aba Richard.
yeewuunyise. N'abakungubazi bonna bwe bajja basaasira ono yekka, tebasaasira yafiisa bba. Anti Richard yalina ebitiibwa bingi, ndowooza baanonya bamuteeka ne wabula. Ate mbuya waaliyo kungubaga. Essebo. Omukazi ayogera Richard. Waliwo awo akatambi ke yakoze ennaku ezo oba wakalabye n'agamba mbu simanyi mulamu wange, simanyi n'angamba Richard afudde. Bampa amawulire n'ekyo omugamba naye ye yategeerawo n'agamba Richard afudde. Naye ngamba oba wakalabye mulamu yali waawe wakambwa amasimu bwe gaakuba ne bagamba nti mbu ne bamugamba mbu bamusumba babakubye amasasi, mbu kakati ye yali mu ddiiro simanyi, n'agenda mu kisenge ekya mulamu we n'amugamba bamusumba babakubye amasasi. Ko mulamu we mbu yamugambirawo oyo Richard afudde. Abatambula naye kuba ennaku zino kati alina convoy. Lwaki? Byonna biseerera. Nga yakuba Ssenyika Yanje yalina convoy. Aye kakati ye ate n'ekya convoy yakisussizaamu. Ye avugana mmotoka ya magye ya green, Land Cruiser ya magye. Tekulina namba, then kuliko nekulembedde eriko abasirikale nga 6, abajaasi nga 6. Kubaako neve ng'era okeera n'ekimu ekyo eky'ekkumi ng'okireeta. Ate yamuwonya amasasi. Yamuwonya amasasi. Abakugu abategeera ebya Katonda bagambye nti eddoboozi lya Katonda we liba lizze terijjira muntu omu yekka, n'abalinaanyeewo baliwulira. Yali Katonda ki eyamugamba kka wansi n'atagamba ne Richard omukadde w'ekkanisa omulamba? Tetwabatera ku mmeeza. Mbadde mmanyi nti Katonda alina obusobozi. Okimanyi nti Katonda alina obusobozi okwogera nti nokka wansi? Aba n'obusobozi okugaana amasasi okuva mu mmundu. Waki?
ye najjukiramu nga yali yawulira Katonda. Amasasi baleke bakole bye baagala. Owaayi Bobi wali eri ku ky'abaana statement mbadde yalankumalayo statement eyo. Omuntu bw'agamba nti nno abasumba batadde ebimonde byabwe ku bituuti, nazzaako statement ndala egamba nti nze njawudde abasumba bangi naye sinayawulamu mwana wange. Oba bamutaawe yajja yayawulwa dda oba Kasaayi. Kati awo aba ategeeza ndowooza makula. Buli bwe yayawuddeeyo n'abakadde. Kati statement eri mu kumalayo kwayo n'agamba nti ate ogamba abakazi nga tebabuulira, bo abasajja abalala nga tebabuulira. Naye baŋŋambye kye bakoze obuwala bw'omukwaya ate si ekyakyettakkiriza mbaga nti baneewasa. Kubanga embaga tekkirizibwa wali, tekikkirizibwa mu biwandiiko by'ekyaki eyo. Mbadde malayo statement eri lwakuba buli wenjimalayo n'onkwata mu kkubo. Bw'agamba nti nno njawudde abasumba bangi naye sinaba kuyawulamu mwana wange. N'amala ate yennyini n'agamba nti naye sifuddeeyo. Mukama bw'aliyita abaana bange bendizaala oba bennazaala edda sikiyinaako buzibu. N'alyoka amaliriza n'ekyawandiikibwa n'agamba nti nze n'ab'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Kaakati Pastor Ssenyonga ne mukyala we ne mutabani waabwe bwe baba bo baweereza Mukama, eyo si nnyumba eweereza Mukama, ye eriweereza Mukama, bano bo si nnyumba ziweereza Mukama. Esebo bonna yesebo mwali ekibuzo kiri obuze okomye wali eri okomye wali ng'ongamba nti wali abasumba bewa Kiganda waliko ne Kiganda. Yes, what was your question again? Ng'okutuka obadde ovuddewo. Wano nkuwulira bulungi ongambye yes. Abamu kubasinga mu Kampala. Kikyera kikyo
Sawa tosobola. Inze nganze okusinza ku kyenalabyeko ku sente ziyakutte ezikuddukiriza mu myaka 10 nga zisondebwa n'atatulaga nsaasaanya yazo siyinza muwa wa Chaimaani. Wayinza okuba nga zigendera kati ne zivaako. Kozi naawe wali omu ku baali babanja. Naye gwe ndowooza wamusonyiwa kubanga kati wagenda. Kati oyagala mu ssente, oli omwana yayimbye nti tuddize Pentagon oba tuddize ssente. Kati oyagala ssente yo. Pastor wagamba nti abaana be bonna bayigasse n'omuntu atamwagala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752871515. Simanyi mukyala weegatta n'omuntu atamwagala n'amukumira simanyi emyezi emeka mu basitaani babiri bwe beekubaana omukazi we mubalekera. Kati maama Teddy amulekera Pastor Jessica ne Pastor Eva. Agambye nti mu bbanga lya myaka 5 yasavayivinga okufa emirundi egitamanyiddwa bulungi. Bana katugirimbe sijja bakumuuza nga wabalabirako ddala. Nga baali ndiga za ku ccaaci baali ba business people. Nize nawe bayinza okunzita nange ng'aba nzitidde bwereere. Ate ezo abatalina kimukoze nnyo kyamaanyi kiri awo ng'atamubanja Pentagoni nzati ngokulya abafu. Abaana bano byabalumiriza nti bagenda ewakayanja tebajja fuka.
Essebo kubanga nze sinaba mulabako nga abuze sente ye wawuliddeko ku lukuŋŋaana olugendo okubaamu abasomba nga lugenda kubeera kananirambe mu Uganda mubalinamu crusade 16 naye nga mwenzi omega wano enkulu ddala etudde ku Kanani era abasumba batudde ku Hotel Africana mu Kampala ne bateeka omukono ku kiwandiiko nti bonna bajja kwetaba mu crusade egy'okubeera ku Kanani. Nenga kuwamba tamugongo akizi nalaba enamba yonnoonya naye mukulaba okukuwo olabanga ddala Pastor Jackson Sseŋŋonga, Pastor Bishop Kiganda, Pastor Serwadda obalaba mulimu kulaba okukuwa nga bali ku ttaka ly'Ekana ne babuulira enjiri. Ani yabatuma? Lukuŋŋaana si lwa Museveni, lukuŋŋaana ababuulizi b'enjiri ba Bonke bava mu Amerika eyo. Ate webaleese olukuŋŋaana olwo kati gw'okirabyemu Musevenizimu. Mukulowooza Katonda akyalidde bantu b'Ekana ne bafuna ku njiri ey'enjawulo oba? Kati seba amangu ago mu myezi 6 gye wakava e Uganda otuvuma bw'otyo? Kyogamba mu myezi 6 osinga emyaka 10 gy'omala Uganda. Owaye anko Musumba yabadde yakamala okusinkana abasumba bano nga bakkanyiza nti olukuŋŋaana lugenda kubeera ku ttaka ly'e Kanani. Musumba Bugingo bw'ŋŋamba kati kyogamba toyagala leka naawe kyogamba olaba nga sitasaana kuyitibwa Musumba nga alina abantu abamugoberera bayitirivu ku kyaki. Abasitaani simanyi bakuŋŋaanira naye bano bomba laba babeerayo. Baba balina
kati kadagala muyite mannya kale Lozio yagambye kale Mr. Bugingo yagambye nti ababasumba yadde ye bamuyise mu ebyo ebintu byabwe naye nti ye si muntu wa bikoosi ngutabeera mu bikoosi byabasumba ate y'omu ku baataddeko omukono yagenzayo era n'agamba mbu si wa bikoosi era bwekitamutwala mu bikoosikoosi by'abasumba abo mu bannanfuusi era mbu omusumba naye batula mu miitingi nga bwe babadde tebanywawo mazzi bulwemu aba atya munne oba lwakuba ndowooza badde bamugambye okuŋŋana tuyinza okuba nga woggamaawo togamba bwekuba bwesuuka engeri yamataba yamuzira yabiki ngaekiri awo sabo toyinja neweggama so Katonda alina ndowooza byatakola nga yasobola okujjawula mu bwa Richard ate n'alekawo omulala ng'ate monna bali ku muto almost gwe gumu awo wennyini n'agamba nti abasumba bano lwaki yetabera mu bikoosi nti era ye yatandika mpolampola najja n'ava ku Bati Valley najja n'agula ettaka ly'e Kanani mbu ne baagala omulwanyisa era mbu ne bamulwanyisa ne bamuza mbu balaba Kanani nga tebakyasobola kumuwangula mbu ne bateekawo ne bupulogulaamu ku mativi gaabwe nti bupulogulaamu bwafa kikutuko naye nti balaba bamulemereddwa kye basalawo mbu kutandika kwonona maka ge mbu era bamaliza amaka ge bagakubira ekiguwo ate awo mbadde ngenda okubuuliza nti musumba ki yemuunulira amaka mulimu yawasama amattadi musumba kyowe Zewati awali omusumba yemu na makambe kati bano abala bawayiriza bweyagassebamu esente zawayiriza bawayiriza akyaliyo musumba ono Kasolo Fredi zikumpale kunebala mimayanja kati yamutegani
oba yamuteganga kanakawala akaali ka sekuritale ke kannagundi kano akobugave naye ngaekitufu kirite omusajja oyo ye bwoba olaba engeri gyadde alyambikamu ensonga ze, musumba aswala oba kati aswaza buswaza oba ali mu kwekaza. Ali awo mbeera yakusoberwa. Tebagala kudduka na ssente zaabwe. Ate ne byeyongeramu n'omuntu nga wamulamba yafa. Kubanga nawonyeza nyo tosobola gamba nti abasumba bwe bamenya amaka gange, amaka ge yali alina embwasi. Kyogamba wabeera naye ng'alina emmondo wangi nga wawona ate ye yalina emmondo ate gwe walina wadde otida. Bagambye bw'aba wakutta talina nkola yakusirisa muzimu. Ogwali kyadde wakuwuliddeko nga gupapala. Kwanza yagambye ekitagala amakulu agenda akyaleko n'ewaabwe nti ajja kunoonya kyambala nga takiraba. Naye eno embeera y'okuyisaamu amaaso mukyala we eneekoma ddi omukyala we Mama Teddy, kubanga mu mboozi ennyingi eyo ntanoonya nkongo esimanyi biki biki yagambye mu basajja bananga abamu mbamanyi kyemulimu nakirimuko. Nti mumusaasire muleme yeka muleme mukuba nnyo olwokuba yafuna omulala mbu. Ewa kukwata supermarket n'ebuziga musiramu. Kati abo tebaba bakazi bana. Akkiririza mu Sharia law, akkiririza mu Bible. Naye ayinza obba nga abo baali badda nga tanaba kwegatta ku musumba Kasolo Fred.
ebyo mama Teddy akyali mu ssaka era yagivaamu. Netulekawo gwamakulu alinaye sajja embeewo ng'erimu bwino. erimu bwino sajja emme mbadde sigikiriza nti esobola okuba ekuuma ebintu paka ye yonna. Okay. Kakati bino byetulaba Susan Makula ajja ku kituuti babiteekateeka nti alituuka ekiseera n'ajja ku kituuti n'abuulira. Gwenge yali mu system oba kimuluma bulumi okulaba nga bali abasumba bakyala baabwe babuulira naye agala amuteekeko. Ojja kukola ki? Sijja kuba ate abakuganda sijja kuba either foundation yakulabirira bamuleku oba baana babiki. Ate famire y'amakulu erimu abantu bameka? Omwana yamusembeza bali naye. Kanoko kaka ekagenda okusembayo muzeeyo nga sikyamulaba ku morning show. Nzeyise nkubuge ennaku zino ndabako Faruku. Bali abafaluku ngo yaweereza ku makya ng'aweereza ne mwannyoko ono gwe baawa akatabo ne kamulemerawo okutunda. Tomwagala kubeera ng'aweereza Bannayuganda. Takyasobola emyaka mingi akaddini. Naye nga mbyolera nga nkusaba olwoba okola teweerabira okuweereza ssente zo waliyo Thanksgiving okwebaza Katonda okutuwonya amasasi. Ate nze mmanyi sikyabigobera yawedde. Yali abadde yasande newedde. Yeeyo nze mbadde manyi ababadde bagiwa buli muliro deni nga Thanksgiving ya maaso awo. Waliwo nalaba n'abaana ba boda bamulinda mukuba muzeeyo tolotuwa ku ssente olwolida okutuwa naye ng'ate wa kamera wa Soroti yaliwo. Owa kamera wamala abasawo ndafa agirina kuva eri mbu abalenzi bayimiridde mu kkubo. Ate wate patro y'amagye mu lumu gw'okukuuma mukulu. Ate bayone yayita oba talina logiki. Ate ebintu byabibala eka teyeebuuza ku bantu ndowooza batadde banywa amagezi. Omuntu alemese kuwuga omulamba omuzanyo w'emizanyo.
wajite kusoti nga takyazannya. Ndowooza omuzajjudde si kalakita ya Soroti. Ate kati bakole ki? Omusango guli wakati wa gavumenti nabo be basobodde okuleeta. Mama Fina mugyemu takyalina wadde ezikaza engoye. Ze siziraba. Omuntu atulako empewooza endaba abeera mu bivulu, abeera wa. Omusumba yamuteekako emikono. Omusumba yamuteekako emikono mu kuziika Katolo Bwama. Saalaba wadde enfuufu efumuuka. Bali omusumba yatalina maanyi. Batukubisa bukubisa. Kiri ekyajjumba kyoyogeddeko ye nga jjumba tannaba kukola endowooza endiga z'olwa tezisituka. Ng'ate omwegenzi yafiira mu action, yafiira mu mikolo. Anti yali yalokoka. Agali masasi ga ddala. Bwetewalabanga bakola esasi mu ndabiramu ne liyita mu ndabiramu ne ligera likuba ne emergency door y'emabega. Mukama akunkuumire bwemba nange ngassa eddoboozi ayinza okuwulira naye fe aweganya agaffe. Ekyeto kikumalamu amaanyi g'ekisajja nange ogamba omuzira gumanyi okubanga okukakamula. Naye nga ye Shamusa mugambe mutumidde naye ndudde okumuwuliza simanyi obudde buno oba aba akola ki nandibabuzaayo ekigambo kyembibiri. Kamukubireko nga kumukutu kwoli nga tovuddeeko saagala oveeko. Mpe eddakiika 2 zokka tovaako zijja kumala. Njagala kukakasa nti nno omwana wange ensonga azitambuzanga bwe twazibala. Kubanga ffe ate ffe ejjukira ffeno mu kyalo tuba tugamba omwana wakutte weewo. Katulabe adi ekkoolo bozzi nga taakwata enkwasi. Sabanko Bindi bwe yatuuka eri yaddamu kwepiica bwepiiki ndi mukuba simu nno toyogerera bigambo mu ssimu ya mwana. Tajja kukwata okuddeko nga babadde weekobanye naye bwe bateweekobanye naye
lwaki ate abatakwata? Sebo olabika owangudde tesiraba bwakwata. Naye bwe bali kumukuuma munnange. Kale genda osome. Saba tewakoma bukomi kumanya famire yange naye wagiyingira nga sitegedde. Tennabatuukayo eyo. Eringa 3-5 nga 4. Kangende ezivungise nina wano pawadi zange 6. Eyowa nabamwe balunsimanya ababyefu soma mbu yalese miliyoni 10 zigende ku Pentagon. Pentagon yakamala nsonga azanya firimu bannange. Awo bwe yatezeewo nti bannange omulimu gwa Pentagon kyagenda amaaso nagenza omusajja agamba mbuuze nsoma wansabira era ndeese miliyoni 10. Naye lwaki sikusiibula? Baali oyo Uncle Bibi tebatunyumyako naye mukwano gwange tubako n'ensonga ez'enjawulo mukubirako netwongeramu. Atuwadde ebyamulo n'ebyamabadde biyitirivu. Ebyama libadde biyitirivu byatuwadde so neewuunyiza nnyo Musumba alina abakazi wa. Kale mwebale nnyo mweddala abadde batufolowinga abadde bagoberera mbasaba okusubscribinga okulikinga ate n'okomentinga emboozi enesobola okuba nga etambula era yeyongera ebyanyona gyerina okuba nga ate ekoma. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange mbagaliza akawungeezi mbagaliza amakya bannange abali mu diaspora mwenna abali e Canada abali mu America mu States of America abali mu Ohio abali mu Minnesota abali e Michigan abali yona eyo batumiddeko nnyo namwe abali mu Bungereza abali e Leicester abali e Sunderland abali e West Ham abali e Liverpool abali e Arsenal abali e Luton abali e Coventry abali ezo zensinga okubanga abali e Charlton abali mu Birmingham abali mu Buckingham anti waliwo Buckingham waliwo ne Birmingham kale abali ku